nkulisaayo mukuumulamu okwo kino kitundu kyakubiri ekyamawulire agataliiko mutonto nga nkiguddewo ne bakansala b'e Makindye Ssaabagabo abavudde mu mbeera ne bafuluma olukiiko olubadde luyisa embalirira y'omwaka 2023-2024 nga bagamba nti ebirimu binyigiriza abantu. Wabaddewo okuwanyisiganya ebisongovu wakati w'abakansala ne Sipiika George Kaddu Mukasa akubiriza olukiiko. Obuzibu buvudde ku bakansala okwagala okusooka okubayitiramu mu bajeti nga tennayisibwa. Sipiika kyagaanye. Nga tukyali wano gamba tusembe ebiteeso nga n'abamu na order paper tetugiina. Gye biggweeredde nga Sipiika abagobye mu lukiiko ng'era wano beekandaze ne bafuluma nga beeweereza ebisongovu. No member shall be any act disrespectful to the council. Tetugyayisa budget nga tagenda tukasa. Agenda tetugiina tuyise budget eyamba abantu baffe. Budget teyamba abantu baffe. Omwaka guweddeko tetubakolera. Bwe twogeddeko ne bakansala bano abafulumya olukiiko balina bye batangaazizza ku nsonga eno. Budget gye bagamoyise enyigiriza abantu baffe. Okuyisanga mbalonzi baffe amaaso ne batuleeta baagala tuyise budget nga tebatuwadde na order paper ekitegeeza ffe bakansalaasi tulinga abatalina amakulu. Nze ntula ku finance committee tetulira budget n'emu gye twalabye eva mu bitongole birala nga wakisi nga education nga ki kati committee yevunaanyizibwa okuintegratinga budget nescrutinizingamu ebikyamu netereza ebiteredde mu layini tusobole okutambula obulungi. Tetwakozeeyo meeting era teyaba. Ensonga y'okufulumya abantu mu council si yebadde solution ebadde ya kutuula wansi kuwuliziganya yesinakumanya waba bitagenda bulungi then basalawo ki ekinogenda mu maaso. Newankubadde nga bakansala abamu bavudde mu lukiiko luno tekiganye bajeti kugenda mu maaso na kuyisibwa. Tulina priorities zitusinza okutunuulira akasaba mulina miliyoni 655 n'emitwalo 40. Abasinga bajja mu kanso balowooza nti kanso yatawukira budget tebagako yatawukira budget jamu abasaba akalulu mwe musuubiza abantu okukola bwe mulema okusaka budget yammwe muba mulaza obunafu n'obutittiizi obw'ekika ekyawaggulu mwabagerede ku mulamwa yali bayinza okwakwebadebaliga mwebazira abasaana okwebaza okwesuso. Bajeti ya buwumbi 26 obwabaweebwa gavumenti era ng'akawumbi kamu bakatadde ku byantambula. Ate ye RDC wa Makindye Ssaabagabo Muhoozi Mike asabye abakulembeze bano okwewala entalo bakolera abantu baabwe. Mukola ebintu ebitaliiyo era nze mwennyini nakubeera nkuba omulanga ne mbagamba nti mukole ebintu mu butuufu bwabyo. Nze mwennyini enkiiko ezimu tebaziŋŋamba n'okulonkinga government projects tebaziŋŋamba naye ne mbakubiza ne mbagamba bannaye mwenna bwe mumanga mumanyi nti abantu be baabalonda baagala service delivery muba mulina okwetegereza bino ebintu in detail. Brenda Namale yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.